Yes mukashyaka ntuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye nava wano nga nyina hand luggage mu migugu neŋŋamba jas however much ndi mwavu nandyagadde otwala ebintu mbitunde naye omukyala Hajjati Mpombo ankwasa ensonyi oli sente zamba yanti buli we musimayiringira dira mu bitano gye mitwalo 5 buli wantunulako nga yeetakula anoonye kyampa kati ne mugamba ddala ntwala ebintu ate era mugamba alo oli wambiguze oba tobala ne mukuya ne mugamba ajja talina abantu abamusibira ebintu bye baba kubayita ne mbasanga mu kkubo kiro zange zonna nagenda na hand luggage obugoye obugendamu obumanyi bubale bwe buti kiro zange zonna nga mtutte ebintu bya Hajjati ate naye nentuuka yennyini ne muga Hajjati ebintu bwe nabimuwa babinziyako ku airport ne mwekweka shifa oliwa shifa nkomanja shifa njagala kuwa sente muga Hajjati nze ebintu nalese birete kuba ennyonyi zaade tezitambula n'olunaku lwe nagenda Emirates lwe yaddamu okukola that was 15th lwe nalinnya ennyonyi ngamba siibudde nagenda 15 naye omukyala era yambaza byampaka nga nnengera neyebuzabuza nagamba shifa wali amasuuka agagonda kwata sente kyokka nga zampa nnyingi n'okusinga ezigula amasuuka like anoonya ebyo namba buulira nti gwe kola ebirungi birina engeri gye bikomerawo waakiri agamba shifa oyo mumulaba kati alina kidduve kye yangulira bino mirembe byalanga akakadde kati yagenda n'akingula naga babiranga e Uganda genda okyebakemu naye aga waakiri oba kiganye kantike ba transporter waakiri ateekemu sente kazibe kesi zendeteddemu ebintu baziguze kakibe buli kimu okitegedde nti omuntu nalaba n'essimu shifa essimu eyatise screen tugenda bateekeko ka glass shifa lwaki okwata kaadi zino zikusumbu waliwo kana akagenda mu kaadi kwegamba there is a way kati nabadde n'enjala zange empya nagamba tukumanyi gwe olutuuka oba bize tugende waliwo akola enjala obulungi bankulubbeesa shifa akavi nagenda n'akatutwa kange ku mutwe wa kalaba ne katuuka ne kagaddwa oluddayo gwe tukumanyi era ogenda mu field tugende tuggulire obuviiri buba bwa bbeeyi n'ogenda buli kimu ne bakola ki temuliimu nti simanya musajja simanya mwami mikwano abandabyeko first time besirinaanangako ne besirina kye nnali nkoledde nga ye simuyambangako but bye bino bye tubeeno kyovola baffe bwe tuba tukolera abantu tubagamba nze sikuwola bbanja sina kye expectingako nange eyo gyendaga Katonda yakola ki yamanyi so natuuse nga shopping ze balina okukola teziweddeeyo abamu mbeekweka mbireete ntya nenga kati ate babimpe mbisasulire kirozi nti ate kati liito hope omutwalidde ki kati waliwo eyasembyeyo tina nsonyiwa oyo naye namwekwesa shifa liito hope kati engeri gye tubadde mu winter waliwo ovulo z'abaana oyo naye nkola ki nembeekweka so that is how much abantu bamanyi okugamba tuyambye mu nsi naye abantu tebajjukira abantu tebadda abantu tebasiima ffenna tukye-experience nze naye ate watya ate bano besina kye nnali nkoledde kitegeeza God will always find a way nze abantu obuli amanyi okugamba naga baneshifa lwaki kino ne kino kiyiseemu lwaki ne kino n'omugamba bwe ntunuulira entambula zange bwe neekyekinga mu mutima gwange waddabala tebagulaba sirinaamu wenkuba mulala kakokola toyitawo era n'omala n'omubuuza noga lwaki Katonda tampa ayina reasons lwaki ampa kuba bwe nzirayo ngenda kugasa abalala kati laba gyendi it's cold weather mbi alihamdulira n'emmotoka yiyo twagikanise tuzze ngamba tekalabulwako kantu konna bode enyirira eti teringekeera ku miggo wawulira waliwo nali njogera naye nava nga n'emmotoka nga buli kimu kiri awo kitudde buli kimu nga kwegomayo ne bwe nandigambye kankomewo sande ejja teyandituuse nga buli kimu teraba mataala kungulu yonna egenda ebintu tufuluma ate tubinyigeko ebirala tubizze munda ng'ekunkumuseeti bati bw'ogenda n'ogitunya teriko kakoloboze wadde so byonna Katonda nze ku Katonda kwe siva kati mikwano abankubira essimu abamu nno banyiiga
Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Surprise nesanga nga ozikoledde musabo nga togenderedde zali zize kubanze nze I believe nti oba oli musamize oba muki muntu fenna Katonda yatutonda kati nze oba era ngendayo nenjikola bulungi nga sitidde bati omutima gwange sigwe kikola ki ate sigenda kukomerera akikkiririzaamu kike kati abantu bakujjanya shifa n'ogende yogendayo tabane bagatuwe ku namba naffe tugende tuloge shifa kyogambe mikisa gyo ino yagikola ate walabye ntutteyo keke na surprise ate kati lwaki bwe walabye ngenzeeyo kunkolera kati nze buli wamu ngendayo kubanga kyekyo nategeera omulimo gwange nti nyina kukolera abantu sijja gamba atono bw'aba atuula wali si kyama nze ndeese surprise era naye alina abantu be baagala bakole ki bamusanyuse so abantu mubimbuuza nnyo era mbibagamba ne mulowooza nsaaga nze kuno kwe kuloga ne tutuula abaana bano abato ne tulya nabo ne baseka kati gosola bakeeke no ku mutima gwe tomanyi ssanyu bwagiteekayo bwati mukamwa tomanyi ssanyu tulina abantu online bamami Agatha bamami Christine mwambazza abantu bano olinaga abatwalire ku bizigo batwalire ku chocolate batwalire ku kino nze lyeri eddogo lyemmanyi kudda mu bantu kubanga Katonda ye yatutonda bakitugamba we are all created in God's image kitegeeza Katonda yatonda gwe yesobola era ye yatonda ateesobola kati gwe yesobola Katonda agenda kuleeta mu kkubo lyateesobola bw'osanze ateesobola okozeewo ki Katonda abatuteerawo abamu kutukema kulaba ndowooza yaffe but gwe tokitwalanga nti Katonda balibo yali tabaagala vaisi ava okunnyonnyolamu wano mwami Ibulamba olw'okuba agambye nti munnange n'ekyokulya kino wano kyafuukanga kibuga n'okulya obuli emmere ya buli kimu nsawo okugula ate emirimu tewali kati gwe boddeeyo ayiwa emmere ojja kugamba lengera ebyo Katonda ye tabyagala nze njagala nnyo munnange abakuteerawo era kyekye nagamba abantu ku incident ya Faluku otusibyeko Faluku ne mbaga munne Katonda yatonda gwe atuukiridde yakuteerawo n'oli osanze oyo omukozeewo ki kati Katonda n'akulaga n'ono eyalina amagulu ge nti ennyonyi z'envaamu gye yabeeranga kati obudde buno atudde wana abiwulirira ku nze tubadde tunyumya munda nandagane ku zi IDs ne pamiti ze nga za nsi eri mukwano naye kati atudde wano tasobola naye yali mulamu nze ndaba ebintu ebisinga mu nsi tulaba example zitudde wano tuziraba ne Katonda yeeyerweka bw'ati Katonda teyeetaaga abantu bagala nnyo sinza bye balabako omuntu ayagala nnyo omugamba ekitooke ekyo ye Katonda abamu yesanyo aba ayagala asinza oyo Katonda gwalaba but if abamwesiga we see God's presence every day kati nze leero bulijjo wana abantu mpulira eri bakaaba basituka bagenda ku airport olina amalawo week ennyonyi ne bagikansolinga ntamanyi lwalitambula
nze lwe natuusa otambula saafunye mbuzi abamu n'emigugu baakaabye gyasigadde kuba ennyonyi twabadde tujjudde kati tujjira e Uganda katujjira na mu kinyonyi kinene omanyi baatuwanga obutali bwakabi nnyo ez'akabi bazisindika mu Europe kati tujjira mu binyonyi byakabi screen eva kuli mpaka eri twegazaanye tutuule ze tujjiramu kubanga tezitambula olw'entalo kati emigugu gyajjudde gyonna abamu ne babajjako zi hand luggage ne banoonya bazisanga ku nnyonyi eno gye tuteeka wajjudde tewali gye bigenda naye emigugu gya shifa gyatuuse bulungi abalala gye gyabulidde nze gyange gyatuuse egyange gyatuuse nalinnya siina wadde ne lwe nagenda twagenda tubuukinga tiketi ne jasi lwe nagenda lwennyini Emirates lwe yaddamu era twagendanga leero ne tugamba omukazi tuzesazaamu tiketi kuba tulaba abantu bakaaba bomu n'agamba mukwano yo flying tomorrow just set your bags ready be on time at the airport ne lwe natuusa okukomawo saafunyemu enne disappointment nasuze naku airport nga ntya nembeera kubasooso checkinga in sebase sawa bulijjo tucheckinga in 12 ez'okumakya nagenzeewo 9 nencheckinga in nentuulaawo nninde ennyonyi bwendeka ndabe magezi saafunye mbuzi bunatuuse bulungi naye obeera ne mu bbanga eyo nogaa nekikompola naye nga ebikompola byo bo mu bituufu tubasabira abantu abaliyo nabirabyeko mikwano gyaffe abasinga emirimu baabasazeeko kati nina mukwano gwange Sham mwamulabako ng'atukyalidde afumba nali naye ku birthday akola mu real estate batunda bizimbe kati obudde bunaani agenda okugula ekizimbe Dubai nga bo muzibaluka era yaŋŋambye my sister nkuva ku mugongo nkomawo abantu bali kufuna first holidays lulinga bakuwa holiday bagisasulira nga ziba paid leave obudde buno they are not paying them abamu babasazeeko ku mirimu abamu oba business gyokolera nga yali y'Abayirani bazigaddewo babagobye wali Iran banks ziri closed so embeera eyaddala so twesunako wanne tugaba mukama weebale kwa kino nkijje ewaffe tufanga biyenji so ensi eno bannanga abasinga nga you're troubled with life mbagambye nagenda okuva wano lwe nasemba obba wano nga ndi omu kubaweddemu essuubi gadi asobola obbagamba kubanga bwe nva off camera njogera naye era nenkeera nga nvudde wano nayogera naye ne mugamba naye omanyi all will be well katonda tanzije eri yonna kujja kunswaza nze ekyo eva nkyegamba oli ne bwoba onnwanisa otya ŋŋamba katonda eri teyanzijaayo kundeeta wano kunswaza kati gwa neesimbyemu gwagenda ofuna obuzibu kuba abantu abamu tulina engeri katonda waffe gyatwagalamu ate tukikolerera mu makubo gaffe kati okusinzira ebyo ebizibu omuntu ayinza okugiving up naganize kubanga era nagamba naye katonda ayinamu ebyana n'agaana lwaki era nze lwaki ebizibu era biba successful lwaki biyitamu naye ate nenzijukira ne ŋŋamba nkyali mulamu kati awo wenzijukira ne ŋŋamba ate waliyo gaadi ali mu wheelchair nga ye obudde buno woogamba gaadi nti tukuddiza amagulu n'obulamu bwo oddeyo tambuza emirimu gyo so mujjako buli kyalina right now aso kiwaaya addemu afune obulamu obwo kati bwe ndowooza ebyo ne manya nti katonda yatuterawo example ezo ng'obwongo nkya-thinkinga straight emikono nkyagiina amagulu ngayina nkyasobola okugatta nga ne biri nakola bikole tebyali bwe biti ku sowaani ne ŋŋamba nedda ŋŋenda kikola so kati kyeŋŋambira abantu nti mujje tuloge leero ndi wano nandinyiigidde katonda ne nnyiigira ne bano ne ŋŋamba ye gye ndaga bannyamba ki kwanze nabagamba buli lwa Sunday lwemba wano mba sikola I'm losing kuba abamanyi bamanyi what it takes okusitula shifa mu Kampala nga simuleese Wakiso bati okusitula shifa mu Kampala abamu bakiremeddwa nako n'agamba kankole mpaka neewa omwaka ng'oli ali kwewa mwaka mulamba asitule shifa so nzija waneeno kati mikwano abatulaba mbasaba I'm seated here today ndi example gikozese ng'olinamu omutwalo 5 zaffe nga wazeeteekamu ng'abamu bagamba ate birigguka abamu bagamba mbawadde 3 weeks anti nabagamba nyina plan mmeka mpaka kummeka ABC okulemererwa nkola ki oyonoona thank you so much kati mbawadde up to 26 buli ayina akaffe nsaba okajje mu nsawo yo mu bulungi jangu tweyolere emikisa mujje tutapinge blessings ntumiddeko ku mukyala abatuwa mwenna naye nga sijja kwerabira kutumira omukyala we Norway
Jenny, I love you so much. Nze simanyi kintu Jenny kizze ne ku project eno yatuwa sente ezitaka wansi wakakadde ne ku mbaga n'atuwa era gwereka gamba nti nabawa luli ne luli okitegedde naffe tuzze tubeddewo beffe bebamu abaluli ne luli ne twesaddaaka kati naawe leka gamba nti nze ndi settled nabawa jangu nze mmanyi era mwenna abayatuyamba teri kikusanyula kulaba nga ruufu ennungi jajja birungi omwana ali ayambala emmere gye twamustalkingire somala n'emyezi 6 omwana school fees twasasula oba myaka 2 do you know how it feels that happiness bwomanyi kyekitegeeza omukyala ali mu America atuwa school fees z'abaana bano Basheri ne Hana bwomanyi kyekitegeeza ng'ayogedde nze kati buli boogera nange ate nkikola nsoomooza buli budde nenjogera nabo oluzungu era ajja nafukamya naga jisubete no mami Shifa nemga oh how are you Sherry you okay like ndi kulaba sente z'omuntu ali eri ali mu kusomesa abaana so tomanyi sanyu liri ekyo era mbabuulira ekikolo n'eddagala ne boolikola otya ne boolifiirawo otya nze nganze bwe nategeerako eddiini akatono kuba tosobola gitegeera gimalayo teri ddogo lisinga lino kuzza mu bantu kuba ne Katonda agamba blessing ono kuba agenda blessing abantu bange abalala ate bannange okuyamba teri sente zimala togenda zifuna ogambe nti kati nfuuse biliyoni yanja kuyamba bw'oba towayamba ng'okyayingiza mutwalo era toliyamba ng'oyingiza biliyoni so tuzimbe ekintu kino ffenna twebuilding ffenna tukole the right thing mujje twetapingire ku blessings we have 3 weeks mbalayirira ndayira wallahi billahi tallahi Hope Shifa Nakawombo Wenkima ndayira nga tutudde eddundu leero mmeka 5 nga 5 og'okumeka bw'obanga watambula naffe nga watuwa oyagala kino ekintu kigguke obanga obeera ogamba ndaba bakyatuula ndibawa nga gogamba ndibawa ffe bwe tuvuga amafuta bw'obanga wali tofunanga luli nga ne kati era tonnafuna era tolifuna kwata kwezo z'olina z'oba otuwaako zoba tuwaako mbabuulira kintu tekirina price mbabuulira tappinga blessings nze mami Christine ayina lwe yampanga obujulizi nagamba Shifa mayina ade siinamu ejjo mu meeting nemba waaye 10 omanyi kye nafunye ngajje bwati akuwa obujulizi ng'ogamba waaw gomanyi ekitegeeza wano nga tulina n'enkoko twazituuma amannya planned chicken chicken chicks planned chicks ziri wano zeetala n'abatandikira project ya business nego omanyi omuntu ali eyo bw'abaawulira nga gwe yakikola nga yeggwazizzaako obulamu bw'abalala essuubi zebina ebintu ndaba biri self explanatory somehow mpozi nga gweoyagala kusigalira ate ogenda okutegeera ebintu bino nga tomedde wano mufuna free lessons mikwano so it's high time twekwate tuzimbe obulamu abamu bamanyi okugamba nti gwe Shifa biggasa Shifa simanya gwokola bwoti bino ebintu by'amagezi tebabiraba nnyo kimanyi nze natuuka n'okulaga omuntu ne mmulaga YouTube yange nga bwekola ne mmulaga nti muneeraba video z'eddundu ekulaga nti wiiki ekoze mitwalo 3 bwekola 3 nataddemu 25 kati ababeereyo nga baganda babigasa ye afunamu mukwano muntaase nange ngende nkole nkyalina bingi byennoonya byenyina nange okwegattagatta ng'omuntu because kino bwe tukiggusa natuuka n'okugamba nti singa kino kigguka nembeera nga nzija bulidde nga mwezimba wakki nagamba nti nsobola okujjanga nga tuba ne meeting zaffe but at least Sunday no bwe nzija eddako sijja mbawenga 2 weeks because nange time eyo njeetaaga ngende nkoleko so we love you so much abalina kye mukoze thank you abakyalina like abatuzizaamu essuubi mwe reason lwaki gwe mami ayogera naawe oyogera so mwebale nnyo we appreciate your support we don't take it for granted naye tusaba mutwongere tugguse tucelebratingire wamu tucreating smiles nkimanyi muli bantu balungi muyina emitima emirungi ezo eziriwo zezo zimala kwata kwezo tolinda mwezi gujja tolinda guggweko mbagambye this very month kati gwe obanga ddala wefuula faani wange nga walinda nfeiringe ng'oli awo ogamba kati katute tujja zimu wakimuleme
sisobola kubanga twesibye mu kifo kino ebbanga lyonna nga Katonda talina reason. Katonda alina ensonga. Nkyogedde nga ndayira ate nze bwe ndayira mba ndayidde. Mukama tusaba bulamu tewajjawo bitataaganya bulamu this month nga 26 tuve kuki ku episode yaffe eyokusatu twatandika episode 1 omuntu ajaga ate episode bye biki. Episode 1 twakola okwanjula ekabale. Episode 2 ne tukola embaga eyamenya ebitooke ekyayogerwako. Alaba omugole tulage ku empeta nga sigiraba. Wemba gwenza singa ntambula nti yenze nagamba abalimpa engagement ne banaaba nkola show njakolanga bwenti omulungi atulaba kuwewunyisa omwagalwawo bannange nga mugenda kwetamwa bannange abali kuwewunyisa sibwe bugalo obulungi abali kuwewunyisa omwagalwawo mwebale kubanga mutwala era bwe mulabanga embeera eyo temunyiganga nyina tambulanga bwenti kati singa nze Millicent singa mba bwenti mna empeta ogimanyi era kati bane mugenda nyigira ekyo naye sina kyabakolera nange mba nakigumiikiriza nnyo kati mba waningiddewo Faruko ekana atero gaba empeta Faruko olabye empeta tuzaagala wanji sebo ngane nje mwazikeko otwazike ndambule we yiyo enyumanga era ne yazike batebula bibamu ne size okitegedde kati nje kuba bwenti okitegedde naye n'obwalo bakati nasiga butya bwe bati bwenje okuba era show bentwalira bazadde bamwe surprise I'll be moving like this omusajja ajja kitege omuzadde bentwalidde surprise nja tukamugamba nayo nasonyi wandese surprise yo naye munange nakafuna empeta tenjinamu amaalo naye batutumye ekisasa tuba tuzaagala bwe tutyo anti nze mbeddeko mu surprise gye tugabye empeta tuba tuzaagala nnyo naye basooka ogikuwa osooka kutunula eno oh my god not leno nomala nowaayo kyobalaba naye obulamu buno bunyuma mukama oh my god it is such a wonderful moment naye mukama tusaba obulamu mu byonna bambi mutegedde abaana mwekuuma abato okitegedde nange nkyekuuma tusobole ofuna empeta at the right time okay tebagikuwa kati n'ogamba anti bayinza okugamba omanyi tubeera bammenta b'abaana kati ayinza okugamba nti mamisha yagambye empeta mukwano nze ngituuse emyaka gyegyo ginateyanayitako but you're still young musome empeta enyuma nnyo nga wasomako when you can speak English like me okay look into my eyes ani atunudde wansi toddamu ekyo kikola ntunuulira nga mbagamba okay stay away from boys bagambe we have to study first oseka kiggwe kalabe so bannanga abatulaba nza nja kubeera nga mbagamba ebbanga lyonna mukama atukoze bulungi we appreciate Katonda mulungi nnyo by the way tumwebaza ate nammwe tubeebaza okubanga mukyabeerawo ne mutulaba nga we mubiwulira tucreatinze families bwe muwulira nti Mami Christine tumutijjisa it's not just for just she has been here she has invested her time her money atwagadde mentally physical and financially so just a stranger atatulabanko ate mwagenda omusanga Mami Christine nga nze ntambudde naye emyaka ena yes nga mukuumye kanange nkyebaliza Katonda eyampa okubeera nti nsobola okukuuma omuntu ate neŋŋende naye walala namanya nti olaba Shifa atudde mu kifo ekyo waliwo omulamwa neyegatta ku family yes so kati mukama mwebaza olw'ekyo mwebaza olwa Mami Agatha tutambudde naye ebbanga mwebaza olwa buli muntu atwagadde Aunt Florence yonna gyali Aunt Flo we love you so much tulina abantu bangi bane don't you want to be part of that family waliwo ne bigenda okyukamu waliwo bigenda okutuuka bikyukemu okitegedde kiri kyeggambye nga tutudde wano abantu bigenda kyukamu bagambe I wish singa namanya
okusinzira kiri kyegambeko negamba wetooloole bwekiti ne bwekiti olaba ebintu ng'ebyo omuntu aba yakola ki nga yakizimba kwegamba n'enzira n'eno nekinnumya n'omutwe ate nakikugamba siriiwo nenkugamba naye bannaye nekaniikirira nga njogeranga nnyini mbuno alubaabu anti alubaabu ye boss nga njogeranga planned ki naye nga ndaba kikola ki kigenda kukola kyetaagisa naye ng'omuntu tetumumanyi kati bannange bootaze ate namalabeereyo ng'okaaba nze siina mikwano gyembeera tebanjagala ffe jangu tujja kwagala tuweeyo 5 10 tetujja kwerabira oba weegasse ku famire wano ogenda funa maama ofune daddy ofune sister ofune brother ofune abaana n'abazzukulu gwolowooza lwaki nze jjo nnyonyi yansudde jjo leero ndi wano era nabagaye mpulira nga ndi musanyufu njakuba ku mazina bwe ndowooza ku mazina nzize ddundu naye kati amazina ago nzinye ga lubatu naye mpulira nti nzinye kati nakuddeyo bulungi neebake nabadde mpulira nagambye bano mpulira njakuzinako ku mazina naye mbeera nyina gazinira ddundu ssebo aziifu kirabu teziriiyo naye kati ndaba nga nzinira mu bange tebafuuwa abantu balondamu nga banafuuwa kati yeyamye naye nga gwe kyoba omanya kuba ntunulamu manenvu otunulamu ogende mu kirabu biki naye kati wano like eno wanyuma you people abantu webandaba eno nomanya abamu webalowooza shifa mune yaggwamu yasiraana nze ndi eno mbayoolako mikisa nfuna essanyu ndi okay n'abagamba shifa bannange we are worried okoggwawo bizibu ngejja nkogga mirembe sinzokojjeko nkogga mirembe mikwano omanyi tezira comment ku TikTok mushifa ng'oggwerera oli mu bizibu nedda bwemba n'ebizibu lwengejja kuba mba ndya kumu nga ndi mu depression endiisa ndya nnyo ebiwoomerera kati ndi happy yes so kati temweraliikirira mikwano mirembe n'essanyu I'm happy I'm okay naye nga mwebale nnyo tubabuulidde namba muyita ku 0782101569 0702562157 namba zeetana kawombe shifa for any contribution nkiddamu and I mean it we have 3 weeks tulina wiiki mmeka nze bwenjogere kinagaye kino nkiyimiriddemu mukama I believe tewandeeta wano kunswaza and it will work out I believe tulina wiiki 3 so we're going to be here on 3rd mbibaze bulungi 3rd it will be a Sunday 3rd April won't it be a Sunday kebera 3rd April kebera Sunday esooka mu May tudda mwezi ki May kebera Sunday esooka mu May after the other 3 Sundays but those Sundays tugenda batutuula mikwano tugenda batutuula era baba batuwadde nkomewo mbagambe nti leero tulina gundi ne gundi yatuwadde so we are back every Sunday obirabye nga nabicalculating nze first May first Sunday in May first Sunday of May that will be 3rd I'll be here giving you results magambe I've given up for the first time binnenye tukwate kye tusonzeewo oba tuzirya oba kyona kyekiri oba tuzikolamu ki oba tukola ki oba tuzikubamu omuziki ne tusiiga wano langi nga bamwe bakyayagala tusule ne blandi chicks munda we mbanga munnange shifa mulyoke nga gwe kugamba olyoke shifa bimulema aswale it's okay biyiteko naye bw'oba amanyi nti osupportinze shifa ebbanga nga together me and you we are creating smiles together me and you we are building this nation together me and you gwe tumanyi nti bano abaana abatudde wano bajja kujja mu saluuni ya Millicent basome enviiri bafune kye bayize mu mutwe tulina wano abaana abatakola okitegeera natuuse eri ng'omuntu asiba enviiri just ako akatutwa menta kaalinaako tekasibikako naye ng'oli akamanyi okitegeera so kyogenda okukola wano leero kigenda kuyamba abantu bano tebawedde nayo tulina bano times 5 tuli bangi kati gwe tomanyi kyekitegeeza nti ate ne Millicent bw'aba akola kasente ate naye agenda baako ne baakwatako that is building a nation that is a way of changing lives that is a way of creating smiles I hope you understand me guys
So we love you so much. Those are the mobile money numbers. Mutwegatteko tuberenga ate tuzimbe eggwanga. Tubagambye 3 weeks and I mean it. On 3rd May I'll be here giving you results. Namwe muberenga amawulire mugalinze ha. Era abagala bigane bagenda bate be balinze nnyo. Bagenda nakubanja abo be basinga n'okumanja. Shiva wakola otya? Kubanja Pentagon. Shiva wabane babanja. N'omugamba waletayo muneemeka. Oba waliwo yamanja kimi comment yali ku TikTok ne mugamba. Botu yali amanja nyumba ya Mama Enoka. Bishifo tuwadde nyumba ya Mama Enoka nenga takuwangayo wadde 15 ne bannange ngatakuwangayo nenga nakyo kijja kuggwa kigenda nno kuggwa kino so mujje mutwegatteko mukama tagenda beerabira buliwo sinze shifa sinze agenda okusasula ninzo banzo thank you je nakuwa temala but katonda alaba deeds zaffe nze kyembanyumiza nkirabyeko. I've been favored in so many ways nange je sisuubira. I've been so favored. Just wano okuva wano nga ngenda omukyale yankolako ku counter yakola nabo ati nampita nenga ono lwaki ampise nga tu checking in. Era banna bakubira ne mbagamba nangamba bannange shifa nkwagala nnyo bannange ngali wali ankolako kati abantu ababeerawo bonna baba scared lwansonga bayina kilo nnyingi nga ziyitamu biki tewaba smile ne bagenda okutunula abali ku line emabega nga ffe tuseka nga yampise ngende ku gundi ku counter eyiye naye ne bukiro oba bubulamu mu hand luggage zaali instead of kilo baziba 8 nze nyina 12 jikya satwala makesi she was okay. Nama nagamba banenze nfudde shifa nkuteeke mu kifo ki oyagala dinisa konze ku dinisa kwesiva ngola bali anoonyeza kifo bannange nkukyuse ntya ne tulwawo nga ne line mpanvu eti kati oyo yenna aba Katonda aba okusanyuka okwo sikunda babulabi ku TV bangi be balaba bati biki byakulaba okolako. Biki byakulaba okolera abalala nze nsanga abantu mu makubo mu nsi z'Ebulaya abatalina wano olina kutuya n'agamba naye mwana gwe oli muntu mulungi bannange nanyumiza ne baali nabo banna abatakumanyi bulungi bannange kiwala kirungi banna ekyuka wana ate oli serious sekamu ziri smile ze tulaba like that is how we meet now people feeling ye love je tusanga n'abantu no isengalo maso no ga mukama se wabiwawatiro se wa malala it is you God aba Katonda ye yakozesa waliwo n'abandi agadde babe n'omutima gwo nga bagweka kate basobola but fenaffe tusabe buli lucha mukama akulungamye waliwo ne wotuuka omuntu n'akwatinga n'owulyanga afuna ettima noga mukama oyo si yenze kintaase ku mutima musonyi wate mwesonyiye. We've been hurt abamba baba tubana close no kitegera no kisabira no ga mukama munungamya. So abato mubiwulira tusomye kuki kindness. Okay, kindness etandikira wano mu buto mukiwulira si tujja koma ku mazina na kulya cake tubere kind to one another tandikira mu somero bobo ine ekyokulya wako munata ina you understand kindness jeva nzabana babanga bagenda muzilivers patera no basanga mbayina bali okubonna nchabalina bajja kugamba ha shifa yajjangayo case nayuwaawo nga yatwambaza kuzirisimanya pate no bambaza ono ka blouse no kageta kano no kasalamu ekituli no ba designing like it starts like that nebo dayonze no nonya from my background kindness ntambudde nayo. Yes, so tweyanziza abatulaba. Those are the numbers on screen. Mutwegatteko tuguse ekintu kyonte tusobola kuyingira myezi mirala gyonna tutudde wano tuyimba ekintu kimu tukigenda kusoboka. That is the deadline. Abamu omba mbadde temutuwanga mugamba nti mune tebiina deadline tebiina expired date. So we are done. Checho 3 weeks from now by 3rd we're gonna be here. Obuntu banatutwala nawo oli nagamba sente zababula kankatunda ate nga naye yeta okitegeera naye afuna program buli lucha ate mataka gakyuke bei buli lucha ate baba atunda bwabalaba nga mutula wanaga abayina emididi gomanyi mu mutima kyayina bwayagala atuseere mwe muddaawo. So we have a deadline rero tukiguse mujja mutapinge mu blessings ate nawe agamba singa tebamuwa bifairinge I'm not going to fail sigenda ekyo Katonda tekiri mute yakinteeka mu DNA yange. So thank you so much mbagala nnyo. Have a good night. Tusale keke yaffe
then tumala ate tusinkane the next Sunday. Mwenna abazze, thanks for turning up. Twekubireko mu ngalo. Tetwabalaganyeko nti tukuŋŋaane but olutulabye ne mujja ne mutuula. Kyokka nga wali akadongo kavuga kali akabaala ndabye batimbye nako bulungi bubi. Weka naye oli abadde ayita na bibye n'agamba kankomewo so kitegeeza family alabye wemba bwe muli ate kati katujje tutuule. That is amazing. Ebyo bituwa amaanyi. So ne bwenva wano wendi nonze ne bwe tumala project temulinva ku mutima ate nze banne so we are together. Era oli ali beno nkubire mwami Gadi mugambe nyina omwana gwe nalaba ngawo mu meeting omwana omuwala myaka bwe giti akola mulimo ki waliwo n'ekirimo kye bangambye enaku zino bangambye ate waliwo ebirime ebyo ebyaba China e Dubai bigaba sente nnungi nnyo babingambye. So muba muli awo mbagambe nti mwana oyo lwaki tetwesonze ffenna ne twekwata ne tumutikka n'agenda okitegeera sekati yoyo shifano gwe mwafuna omwekuulirako mulago seyagaza mumwekwate seyagaza mpozi nga temunneetaaga kyekyo sibeera we batanneetaaga we banneetaaga mbaawo when I'm needed ate njagala mbeere wengasa wesigasa sobola siri mu kidongo kati kuba sinayo kye ngenda kugasa n'amazina gange gabo okitege kyogamba tuzine onanzinirako nja kuwaako gwasaba akayimba nga gasala keeke nedda tusooke tusale keeke akayimba kaggalewo tusooke tusalire abantu keeke bambi gwemanyi bano we bagirinze baneekuba abafuuwa mubadde muteesa mutya muteese mugamba mutya kubanga ki wekyanga ssebo kati kaya kayimba teyekyanga abaana bamu bamutegeera byonna mwandibikoze naye nga kenvunze entokazi anti kayagala okugabirako ekiziki kale saba akayimba kale kansabe nja kangenda saba akayimba akambuti si mannaye kansaba akayimba kateeke njagala ki Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakubo mubali n'abakadde nje bakoza ddwiro munono muliro obugalole kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwempito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba muziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataaluma kunvunza kazebe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole
leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole zempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yenyumya asuse njagala okulaba omugole salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbajyawo naleta olobugwe buntuka omwanono naye
kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ateke mwanoze bunyimbe ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabbako za ddwiro munono muliro okugala olekoti n'entiguka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataluma kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno yembaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole walalalaha njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya susse njagala okulaba omugole obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate